Akakiiko akalwanyisa enguzi ak'omumagoba President ya Anti-Corruption Unit kakutte abantu babiri abadde beeyita bannamagye ne banyaga abantu. Abakwatidwa lya Rugayo Edward abadde yeeyita Charles Edwin Israel Ochom wa myaka 5 mwene egy'obukulu mutuuze ku kyalo Kibumbiro Busega mu division y'Erubaga mu Kampala. Nga nno omulage Babi Basa Franklin abadde yeeyita Major Muhindo oba Major Baguma w'emyaka 5 mwene egy'obukulu ng'ono mutuuze w'e Kabale zone Busega mu division y'Erubaga mu Kampala. Babadde bakozesa amannya agaakulira akakiiko ka Anti-Corruption Unit Brigadier General Henry Isoke ne bajja ku bantu ensimbi mu bumenyi bw'amateeka. Ebyamawulire kakiiko kano Bunya Emmanuel agambye nti bamaze emyaka 2 nga bayiga abasajja abo tebabalaba era ensimbi eziri mu bukadde n'obukadde bazinyaze ku bantu. Abafere bano banyaga n'ababaka ba Parliament ensimbi nga basuubiza nti bagenda kubateerayo akabega bafunire obwa Minisita okuva eri President Museven ne bajjako ensimbi eziwerera ddala so ng'era bazze bawuddisa abantu nti bakubatwala eri President Museven abafunire emirimu. Abakulu mu kakiiko ka Anti-Corruption Unit babuulidde kya Abasirikale ry'obujjajja nti bano nno baakutwalibwa mu mbuga z'amateeka akadde konna bavunaanibwe olw'okweyita kye batali. Gavumenti erabudde bassentebe b'ebyalo obutagezaako kujja nsimbi ku bantu okubawa bbaluwa ezibasemba okufuna gaasi afumba ng'enteekateeka ya gavumenti bw'eri nti era n'akwatibwa waakuvunaanibwa mu mateeka. Gavumenti okulabula etyo kiddiridde abakungu mu gavumenti okutegeerako nti bassentebe b'ebyalo abamu basazeewo okusaba abantu ssente okubawa bbaluwa ezibasemba okufuna gaasi ekiyinza okugootanya enteekateeka ya gavumenti eno. Gavumenti yatongozza okugaba gaasi akadde kamu eri bannansi abeesobola nga emikebe emikalu oba ziyite sirinda zitandise okuwebwa abayiseemu kyokka nga obuvunaanyizibwa oba okujjuzaamu gaasi si bwa gavumenti. Solomon Muyita omwogezi wa minisitule y'ebyamasannyalaze ategeezezza Kyabassa nti kaweefube ono agendereddwamu okubunyisa gaasi afumba eri abantu obukadde bubiri bwe tunaatuukira mu mwaka 2023 nga kino nno kitegeeza bannansi ebitundu 25 ku buli 100 bagenda kuba n'obusobozi obufumbira ku gaasi oyo olw'okutaasa obutonde bw'ensi. Kuba omulanga abeerosi temusaba bantu ssente kuba ate bayinza okuteekawo ssente ne balemesa abantu okufuna ekintu kya gavumenti kyetaddewo. Tumanye nti gaasi abantu babadde tebamukozesa nnyo lwakuba nti ssente zino ezisookerwako ez'okugula sirinda ez'okugula baana akantu ka stove akafumba ne accessories zete zibadde zilemesa abantu bangi okutandika gaasi kuba kati sirinda eringa mu mitwalo 36 ogattako ka stove kagula mitwalo nga 15 ogattagatta wonna mitwalo nga 5 kisobola okulemesa omuntu wa bulijjo okufuna system eno ate nga oba ofunye sirinda oba ofunye gaasi ono osobola omukozesa emyezi 3 sirinda emu. Kyokka Muyita asabye bannansi abatalina busobozi kugula gaasi baleme kuteeka mikebe egyo mu nju zaabwe nga bimuli naye bagikozese ku lw'obulungi bw'eggwanga n'obwegendereza ate. Emikebe gya gaasi oba ziyite sirinda zigabibwa okuva ku masundiro g'amafuta ag'enjawulo okwetoola eggwanga lyonna era nga bwe wali empapula ez'okujjuza okusobola okufuna omukebe. Amyuka Ssenkulu wa Kyambogo University Professor Erika Tunguka asabye gavumenti ebongere ensimbi bafune abasomesa abanaasomesa abayizi amasomo ga science. Omusasi waffe Sebuliba Julius katwaga singa kaawo. Okwogera bino amyuka Ssenkulu wa University y'e Kyambogo Professor Erika Tunguka Rakshaya abadde mu nsisinkano ne Minisita wa Science ne Teknologiya Dr. Monica Musenero eyindidde ku ssettendekero wa Kyambogo. Professor Erika Tunguka asinzidde wano n'ategeeza nti ssettendekero ono alina abayizi abali mu mitwalo 4 beesomesa n'olwekyo nga waliwo obwetaavu okwongera ku basomesa naddala abasomesa amasomo aga science. Bw'atyo asinzidde wano n'asaba gavumenti ya Uganda okwongeza ku misaala wamu n'ensimbi zewa ssettendekero ono okusobola okufuna abasomesa abanaayambako mu kubangula abayizi mu masomo ga science. But we now have about 34,000 students. By any standard, that's a large number of students. In addition, we take care of about 45,000 students
in affiliated institutions. Those are the National Teacher Training Colleges and Primary Teachers Colleges. And in addition to these structures, the government gave us the state-of-the-art equipment, which you will see when you move around. However, we've been battling with the government to allow us to recruit technicians through increasing our wage bill, but that has not happened. So once you have equipment and you don't have technicians, the maintenance and looking after that equipment is likely to fall short of the expectation. Mu nsisinkano eno minisita wa sayansi ne tekinologiya waakulambuzibwa emirimu gya sayansi egikolebwa ku yunivasite eno ey'Ekyambogo nga muno mulimu eby'obulimi n'obulunzi, eby'amakolero n'ebintu ebirala ebya sayansi ebikolebwa mu ssettendekero ono. Ku lwa 98 akatonyeze 8 CBS FM, nze Sebuliba Julius wano Ekyambogo. Abakulembeze b'abantu abaali bakolera emirimu egy'enjawulo mu Kampala nga bakulembeddwamu yavuganyako ku bukulembeze bw'eggwanga Elton Joseph Mabirizi beewezza okwekalakaasa singa abakulembeze b'omu Kampala tebaawabula gavumenti ku ngeri y'okukendezaamu ku miwendo gy'ebintu egyekanamye ennyo. Babadde basinkanye mmeeya w'e Lubaga Mbeeraze Zaaka Mawula okumutegeeza ku mbeera embi gye bayitamu ensangi zino kati n'abamu mu kiseera kino tebakyayinza kubeezaawo famire zaabwe olw'emirimu gyabwe okusanyizibwawo ekitongole ekikulembera Kampala KCCA. Bano okubadde abagoba ba boodabooda, abatembeeyi, abasuubuzi, abatuuze b'omu ggombolola e Lubaga n'abalala bagambye nti mu kiseera kino emiwendo gy'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo gyewanise nnyo kyokka nga abakulembeze basirise busirisi. Nze Elton Joseph Mabirizi Saalongo nga tubasaba muyimukiremu kansozi zammwe bwe zituula ziteese ku mbeera eno kati kubanga kye kiruma buli Munnayuganda nga tuteeseteese ennaku z'omwezi nga 18 okwekalakaasa okw'emirembe okwe. Nze Nampereza Lovina kubanga embeera eri bubi, omunyo gulinnye, sabbuuni alinnye, abatembeeyi mubagoba ku kkubo, ababooda mubagoba abaami baffe abatuleetera ekyokulya. Ismail Mubiru nsaba mmeeya nti bagatte amaanyi ne bammeeyazi gye tugenze tuyita yonna basobole okumalawo ekizibu ekyo. Nze Jemba Moses ndi mukulembeze wa bodaboda ekibiina mu enkulembera kiyitibwa Boda Technical H Members Association. Kyetugenda okukola kati ekiddako kusitula families zaffe, bakyala baffe n'abaana baffe tubaleete ku offices zammwe ez'aba. Meeya wa Lubaga Zaake Mawula Mbeeraze bano bategeeza nti obuzibu bwonna buva ku nteekateeka ya gavumenti embi. Bemulaba abantu avuga bodaboda abasinga ba graduates basoma naye emirimu gyabula lwa nteekateeka embi ya gavumenti okubanga tesobodde kunoonyeza abantu bano mirimu. Bakama bange abasobodde okujja mu ofiisi eno n'ekiwandiiko kino ng'etwala buvunaanyizibwa ngenda kuwandiikako ekiwandiiko ekirala. Ekiwandiiko kino nkyongereyo ewa Lord Mayor ne Executive Director wa Kampala omulaga ensonga ezijigiriza abantu ate abatuuze baffe. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Parliament tekkirizibwa kweyingiza mu nzirukanya ya mirimu gya kooti nga munnamateeka Hamza Ssekidde bw'annyonnyola. Akawaayiro namba 92 aka Constitution kakugira Parliament okukola etteeka lyonna erigendereddwa okukyusa oba okusazaamu oba okumenyawo ensalawo ya kooti gy'eba yakola olubereberye. Era singa Parliament eyise etteeka erifaanana bwe lityo, omuntu yenna wa ddembe okwekubira enduulu mu kkooti etapula ssemateeka n'afuna ekirangiriro ku ddyo nti limenya ssemateeka era kyamu. Obwakabaka bwa Buganda bwennyamivu olw'abamu ku baami ba Ssaabasajja Kabaka abakwata ettaka ly'Obwakabaka ne baligabira eŋŋanda zaabwe mu ngeri emenyera ddala amateeka n'okuvvoola ennono n'obumbombo bw'Abaganda. Bino byogeddwa minisita w'ebyettaka, obulimi n'obwegassi gattako obutonde bw'ensi Oweekitiibwa Maria Mayanja Nkalubo abadde atikkula amakula agaleeteddwa abantu b'omutanda okuva mu ssaza Mawokota mu ggombolola ya Myuka Kammengo. Oweekitiibwa Maria Mayanja asabye abantu ba Ssaabasajja okunyweza obusenze bwabwe ku ttaka ly'Obwakabaka nga bayita mu kitongole ekya Buganda Land Board. Mwami mukwata ebyabawa nti nze ow'eggombo ta famire yo ng'elusuku ng'etandika eri makasooli kanga bw'olwakyo kifuuka ki tulina obutu bwe tusanga Land Board mwami y'embuga irawo olw'ekyo temuba
Katikkiro w'ebyalo bya Ssaabasajja Omukungu Moses Luutu ye yabulirira abazadde bulijjo okulambikanga abaana abato ebikolebwa embuga basobole okukula nga bamanyi bulungi ebikwata ku bwakabaka bwabwe. Omwami wa Gombola y'amemyoka Kammengo Mulika Stephen Matova agambye nti bingi bibatuuseeko ng'amangu okuteeka obumu mu bantu ba Ssaabasajja n'abakulembeze mu gavumenti ya wakati wabula n'ategeeza nti basanze okusomozebwa kw'amaanyi olw'ababbi b'ettaka bakyeyongera. Nandyagadde sooka ensonga zino tuzikwata empola. Omubaka wa Parliament owa Lubaga North era Minister avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala ku ludda oluvuganya gavumenti mu Parliament ya Rebecca Kawalya asabye Minisita w'eby'ettaka Judith Nabakooba asooka ayimirize ekiragiro kya President ekisazaamu ekyapa ky'ettaka eky'akatale ka ssente bali ku ddembe ekyaweebwa abasuubuzi abeegattira mu kampuni ya Stores Space and Lock-up Shops Owners Association mu bufunze Siloa. President Museven yalagidde Minisita Nabakooba okusazaamu liizi yaweebwa aba kampuni ya Siloa oluvannyuma lw'ekyapa nti oluvannyuma ekyapa kizibwe mu mannya g'akakiiko k'eby'ettaka mu Kampala ka Kampala District Land Board era KCC etandike okukulaakulanya akatale ako ng'enteekateeka za gavumenti ku butale bwe ziri. Ekiragiro kya President kyogeza abakulembeze mu Kampala n'abakulembeze b'abasuubuzi mu katale k'owino ebikankana ng'abamu beewera nti bagenda kuddukira mu kkooti bakiyimirize. Omubaka wa Lubaga North Rebecca Kawalya agambye nti President yawubisiddwa abakulira akakiiko k'eby'ettaka mu Kampala okufulumya ekiragiro nga kino ng'ate liizi ya Silowa tennaggwako. Nandyagadde sooka ensonga zino tuzikwata empola abantu ba bulijjo bazeetegereze ebbaluwa ey'owino erimu ekibbattaka ekiwedde naddala bwe ndaba ebbaluwa nga baga nti baddamu simanyi chairperson wa Land Board ya Kampala ng'ate oyo naye essaawa zino nze mubala ng'omu ku bassaababbi be tulina mu ggwanga lino. Mwami balondemu si ye muntu gw'oyinza okwesiga ennyo nti bw'aba awandiise ebbaluwa ng'alina gw'advisinga nti aba akikoze mmutima mulungi. Twamulaba mu ttaka ery'ekyambogo wano juzi nga baagala okulikumpanya n'ebintu ebirala. So singa abakulembeze ensonga eno tugenda kuvaayo tugisime era ndina mu kusaba flow okufuna space ku flow ya Parliament okufuna kunnyonnyolwa okumala okuva ewato ne general ku bbaluwa eno gye tulaba etambula mu mawulire nga tunnyonnyola mutima kimwe baagikoledde okusinga okuddawo kubanga balimba abantu baffe abanaku naddala abo abakolera mu katale k'owino. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira. Wanywedde kacaayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity your best choice. Omuzannyi wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere Mia Farouk yeegase ku kilabu eyitibwa Chakur Rizespo eya mu kibinja ky'ababinywera mu nsi eya Butuluuki. Mia Farouk aweereddwa endagaano ya myaka 2 ng'akyangira kilabu y'endiba era kilabu eno gye yeegaseeko yasaliddwako sizoni ewedde okuva mu liigi ey'oku ntikko nga mu kiseera kino egula abazannyi abanaasobola okugizza engulu. Mia Farouk abadde amaze ebbanga lya myezi 6 talina kilabu mu asambira oluvannyuma lw'okwawukana ne kilabu ya Konya Sport eya Turkey ku ntandikwa ya sizoni ewedde. Liigi gy'agenzeemu y'ekibinja ekyokubiri e Buturuuki etandika ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogujja. Farouk azanyiddeko mu nsi endala nga Ukraine, Croatia, Belgium n'endala ate nga wano mu Uganda yazannyira ku kilabu ya Vipers era nga ettutumu okusinga yalifuna mu mpaka z'amasaza ga Buganda ng'azannyira Mawokota. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Akakiiko akalwanyisa enguzi ak'omumahago bwa President akayitibwa Anti-Corruption Unit kakutte abantu 2 abadde beeyita bannamagye era bamaze ebbanga ddene nga beefudde bannamagye bennyini ne banyaga abantu. Gavumenti erabudde bassentebe b'ebyalo nti tebageza okusaba ensimbi abatuuze okubawa ebbaluwa ezibasemba okufuna gaasi afumba ng'enteekateeka ya gavumenti bweri ey'okuwa abantu gaasi ebyuma bya gaasi ku bwereere.
abakulembeze b'abantu abaali bakolera emirimu gy'enjawulo mu Kampala nga bakulembeddwamu yavuganya ku President Elton Joseph Mabirizi beweza okwekalakaasa nga baagala abakulembeze b'omu Kampala batuukirire gavumenti bagibabule ku ngeri y'okkendeezaamu ku miwendo gy'ebintu egyekanamye ennyo bagamba embeera banyize nnyo ebitagambika. Ye omubaka wa Paalamenti wa Lubaga North era minisita w'oludda oluvuganya avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Rebecca Kawalya asabye minisita w'ebyettaka Judith Nabakoba asooka ayimiriza ekiragiro ky'omukulembeze eggwanga ekyokusazaamu ekyapa ky'akatale ka St. Bali ku ddembe ekyaweebwa abasuubuzi ba Slowa agambye nti kyakoleddwa wakati mu kupapirira era mu bumenyi bw'amateeka. Bannaffe ge mawulire ag'essaawa zino mwebale nnyo okuwuliriza.